Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe kabanda musoke owennabalanga bukoba kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi olunaku nno olwaleero nsaba nkutuuseeko ebikwata ku mweso. Ekirala ekikulu ekyali ku mweso kwe kumala ku bantu ekiwuubaalo abaami abakulu n'abantu abalala abaabanga balindiridde okulaba kabaka baamulindiriranga nga beesa mu kagango akaabanga okumpi n'ennyumba twekobe. Kabaka mwe yasulanga abambejja nabo baalinanga akagango kaabwe mwe baabeeranga nga beesa okutuusa bwe baasobolanga okulaba kabaka. Nga nno bwe tulabye munnange Katikkiro yeesezanga mu kigango ekiyitibwa Masengere ga Nsaze mwe yatuulanga ng'asala emisango n'okutawulula abaabanga n'ebibakaayanya. Bagamba nti Mukasa eyaliko Katikkiro wa Muteesa ow'olubereberye ne Mwanga ow'okubiri yali kayingo mu kwesa mbu abantu baamuwolezanga ng'eno bw'ayesa. Bwe baamalanga okuwoza n'addamu ebigambo omuwaabi byawozezza era n'eby'omuwawaabirwa mbu byonna yabiddangamu mu ngeri eyeewuunyisa. Bwe yamalanga okubiddamu nga n'abaami bamaze okukubira omusango n'alyoka asala omusango. Bagamba nti ensala ye yabanga y'amagezi era nga yabwenkanya nnyo. Katutuuke nno ku birala ebifa ku mweso. Edda ennyo omweso gwaliko emizizo era kwejo era kujjo gye gino okuggyako abambejja ne bakyala ba kabaka n'abaami abakulu. Abakazi ba bulijjo tebaayesanga mu bakopi ddala kyalinga kizira omukazi okwesa. Bagambanga nti omukazi bw'akwata mu mweso tayaza mmere. Nkale nno omulimu gw'okulima emmere mu maka nga bwe gwali ogw'abakazi bokka, omuzizo ogwo abakazi bagukwatanga mangu. Abawala abato bo baabagambanga nti singa beesa tebagenda kusuna mabeere. Nkale nno obutasuna mabeere nga kitegeeza mpozzi na butafumbirwa. Okutya obutafumbirwa kwagoberanga ddala abaana ab'obuwala ku mweso. Abakazi ne bawala baabwe nga bwe balina omulimu gw'okukola ku by'emmere byonna mu maka era n'emirimu emirala, kyangu okulaba nti singa baalekerwa eddembe okwesa omweso ogumala ebiseera bwe gutyo tebandisoboddenga kumalawo mirimu gyabwe egya buli lunaku egyali emingi bwe gityo. Ekirala ekikulu kye tusaana okumanya kye kino nti omweso gwakuŋŋaanyanga abantu bangi aba buli ngeri ate nga mu kukuŋŋaana okwo bajjangamu okumanyagana ennyo. N'olwekyo abasajja abafumbo baatyanga nti singa baleka abakazi baabwe ne bawala baabwe okubeera mu mweso n'abasajja aba buli ngeri kiyinza okuvaamu ebitali birungi. Abalenzi abato nabo tebakkirizibwanga kubeera awo nga beesa ebbanga lyonna nti nabo baalinanga ebyokukola bingi ng'okulunda embuzi, ente n'okutumwa eŋŋendo eza buli ngeri. Kyokka bo bwe baabanga ku ttale nga balunda embuzi oba ente beesaliranga amagezi ag'okwesaako. Baasimanga emyeso ku ttaka ne beeseza omwo. Mu kifo ky'empiki zennyini baakozesanga mayinja oba ensigo z'ebimera ze baasobolanga okufuna mu kaseera ako. Abasumba bayinza okuba nga be baasima emyeso egisangibwa ku njazi mu bitundu bya Uganda ebimu, naye obanga ekyo bwe kiri kizibu okumanya ebintu bye baasimisanga amasa g'emyeso ku njazi eŋŋumu bwe zityo, kubanga omweso gwatuuzanga abantu ne batayagala na kuvaawo ne gubeerabiza n'ebintu ebirala byonna. Abaami b'ebyalo, abantu abaakuumanga ennyo ebyalo byabwe, tebaayagalanga kulaba basajja baabwe nga beeseza mu byalo byabwe. Abaami ab'engeri eyo baatyanga nnyo nti singa omulabe azinda ekyalo amangu oba kabaka okugenda ekiwendo eky'amangu ekyalo kyonna kiyinza okuttibwa oba okunyagibwa. Abaami abaatyanga eby'engeri eyo bwe baasanganga abasajja baabwe nga beesa nga bayinza okubaggyako empiki ne bazisuula. Okwesa kwaliko omuzizo omulala omukulu. Abantu tebakkirizibwanga kwesa kiro ng'enjuba emaze okugwa. Baagambanga nti singa abantu beesa ekiro akabe ne kamala kakaaba
oba ekiwugulu oba empisi ng'olwo nno munnange ababadde beesa zibasanze baalagirwanga okutwala empiki zonna ku luzzi okuzooza ate nga buli mpiki bagitwala yokka. Okwoza empiki ly'eddagala lyokka lye bakkirizanga nti lye liyinza okuggyawo akabi akayinza okujja, ng'ekimu ku bintu ebyo kikaabye ng'abantu beesa ekiro. Omunnange omuntu agenda okuwoza omusango naye teyayesanga, mpozzi beefaanaanyirizanga nti singa omuntu agenda okuwoza ayesa ne bamugoba mu kwesa ne mu kuwoza bayinza okumusinga. Omweso kino kyalinga omuntu bwe yandikirowoozezza. Mu ntandikwa y'ekitundu ekyafundikira omulembe gwe-19, omweso wamu n'emizannyo gy'ekinnansi egy'engeri endala gyali gitandise okugenda nga gifeebesebwa empisa z'abagwira b'ebuvanjuba ezaali zigenda zikyusa embeera z'abannansi ez'edda. Enfuna y'ebintu wamu n'ebyobufuzi byali bitandise okukyuka. Entalo z'okunyaganga ebintu n'abantu zaali zikomezeddwa. Abangereza abaali batandise okufuga ensi nga bayita mu baami bannansi. Ebyokufuna abantu baali tebakyabijja nnyo ku baami, n'olwekyo abantu baali batandise obutakyabeeranga nnyo mu baami nga beesa. Abaami baali batandise okusuubulanga ebintu ng'engoye n'amaliba. Uganda ng'emaze okukkiriza okukuumibwanga Abangereza, abasajja abalamu baatandika okulondebwanga okwetikka emigugu gy'abakozi ba gavumenti, naddala ba DC nga bali ku mirimu gya gavumenti. Abantu tebaayagalanga kukola mirimu gya ngeri eyo kubanga empeera gye baagifunangamu yabanga ntono nnyo. Okuwona ku mirimu egyo abantu gye baakolanga kwe kwewala okukuŋŋaaniranga mu baami okwesa. Pamba bwe yaleetebwa mu Uganda mu mwaka gwa 1904 okusobozesa abantu okufuna ensimbi z'omusolo, abasajja Abaganda ne batandika okulima, songa okuva edda n'edda kyabanga kya nsonyi omusajja Omuganda okulima. Okulima pamba kwasibanga abasajja bangi mu nnimiro ne mu maka nga balongoosa pamba. Emirimu gya pamba abasajja tegyabalekerangawo kiseera kya kwesa. Ate n'oluvannyuma omweso baguyita omuzannyo gw'abagayaavu. Ekirala ekyali kyagala okudibya omweso z'envunza ezaaleetebwa Abaganda abasuubuzi b'amasanga nga bazijja mu Tanzania. Abasuubuzi abo baatolokanga ne batuuka mu nsi y'Abanyamwezi, giyite Bunyamwezi, Abaganda baabayitanga Bunyanyimbe. Envunza zaali zifuuse zaakabi nnyo mu Buganda, zaayingiranga mu bigere by'abantu abajama ne zikulira omwo. Omuntu eyabanga n'envunza ennyingi mu bigere bwe baabanga bazimutunduddemu ng'ebigere birwala, mpozzi okulwala kw'ebigere by'envunza kwe bayita okuvunda, n'obuwuka obwabivunzanga ne buyitibwa envunza. Omuntu eyabanga n'envunza ennyingi mu bigere buli we yagendanga ng'alekawo amagi gaazo. Amagi tegaalwanga nga gaalula nga gasaasaana mu kifo ekyo kyonna mwe gaabanga gaalulidde. Omweso nga bwe gukuŋŋaanya abantu abangi awamu gwalabika nga gukuŋŋaanya n'envunza. Olw'okwagala okudduka envunza, abantu kye baava batandika okwewala omweso. Envunza bwe zityo bwe zaali zaagala okutta omweso. Abange, ebyo nno bye bibadde eby'olunaku olwaleero. Munzikirize nzire ennabalanga Abukoba Kyaggwe Akaala Amatendo. Tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda akooma Namulondo.